Uno omusajja Kagwa Ensonyi yavuze piki ng'ali bwere busanga we yazaalibwa ng'afiira emitwalo 5 akatambi ogenda kuba ng'okalaba mu maaso awo. Omuyimbi Rema Namakula ne David Lutalo Love Commissioner bannange etabudde abantu bubi nnyo obutambi obuwerako we buli mu maaso awo. Principal naye muyina mu maaso awo. Chosen Becky Maureen Nantume nabo we bali mu maaso awo. Uno omusajja amaziga gakaba gakomba oluvannyuma lw'abatuuze ate okumuwaayiriza nga w'abanywera emmindi era ng'abaloga mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olimesibwanga byonna biyemba nteekayo wano ku Suvia News Extra n'ennyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamada Kakayire onononga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business we tezitambula bulungi mukubireko ku namba y'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo sigenda kuyisa era wamanga agaleero tugatandise ne musajja mukulu oyo golaba munange simanyi eno yo economy we tutuusiza bamugambye obanga osobola okweyambula novuga piki ng'oli bwere busabusanga ye wazaalibwa tugenda kuwa emitwalo 5 bayogedde ng'ebyokusaaga munange balabye omusajja nga asumulula saati ng'agiteeka wali nga zaako mpale nga zaako kawale ka munda omusajja akwata piki ng'agivuga busabusa nga we yazaalibwa bannange awo tutuuse kyokka musajja ayinza n'okubanga mufumbo ayina n'abaana kati bannange kifaananyi kino ky'obeera osiiza abaana kale we tuli mu sayidi ezeyo economy yo yeekanamidde ddala bwe tweyongerayo n'omuyimbi ate Maureen Nantume ye munange avuddeyo n'agamba yakuwawa emikwano ate era talijagala naawe ensonga lwaki ye tayagala mikwano munnange emikwano gitabula abantu bumusobola okunyumya ekintu tugeze nga muli bantu 2 3 kyokka kummwe abasatu ate kugenda okuva omu atwala olugambo ewantu ewala katolengera awo ne mutandika mu jangu obituulemu ne mutandika ate eŋŋambo ezitategeere eŋŋambo ez'ekisubi ye n'agamba tayagalirako ddala bantu balina ŋŋambo oba bamuleetera lugambo bwe nkuzaako eno ewa principal munnange we emikono byatambudde ddala bulungi nnyo naye waliwo eyeekubiramu sayidi wano kale katumulaba ate tusobole okweyongerayo wamma n'agaleero. Eno comment yavudde ku video eri nga nakyagu nti ab'emukono bamwagadde nnyo era yakikubye. Ono naga nti speech wagiwulidde gye yaggweredde kituufu. Ekyo mbadde siina kukyogerako lwa nsonga oyo ekyagu kwe tumanyiridde. Nti bwayogera ebigambo 3 agenda kwogera ebigambo 20 byebyo 23 nga 2 bikyamu 3 bye bituufu. So nze bwe mba nafunyemu 3 nga bye birungi byengenda okutambulirako bino ebirala ebikyamu bye bya bulijjo. You understand? Saagala tusigale nga twekuumira nnyo emabega. Ensonga tugenda mu Uganda empya. Saagala tuddeyo nnyo mu byemabega okujjako nga byetaagisa. Naye ate era nkikaatiriza era nga nnyongera okukikumamu omuliro nti Kyagu alina support nnene nnyo emukono. Wabula ate kyembasaba comments eziga nti mami leero wazzeemu amagezi nti walidde mmere ki munnyambe muzeesigalize nze awali amazima njogerawo nti mazima ensonga lwaki nkuleetera clip nenkugamba eyabyogedde wuuno awali ekikyamu nenjogerawo nti kikyamu temwabadde kikyamu for me mu match ey'emukono. It was nice, it was beautiful. Convoy yabadde yamaanyi nnyo abantu Kyagu mwamuwagidde katulinde ye Masaka nga bamugobye kasitaba nga tagenze na overall naye bw'ayambala ekipale ekyo trust me mwami Bwanika Abed agenda kuba nate ng'akuzaayo emagere. Trust me ojja kutambulira ku bigere. Bibadde bigambo bya mwana muwala generation katobe watuufa agwawala era jjanga asabula Bobby ate najja lulink kwegamba nenge ekyamazima ye principal bambi abantu b'emukono bamulagidde ddala omukwano bwe tweyongerayo ne musajja mukulu ono golaba bambi akaba amaziga oluvannyuma lw'omutuuze omu okumuwaayiriza n'amugamba nti anywa omwenge teyakumiko ekyo n'agamba mbwanywe mmindi kale wamma bintu bingi nnyo nnyo akatambi ngenda kubanga alina mu maaso ate banange ekintu kibakuwaayiriza kiruma bambi yenanga w'omulabaawo amaziga agamuyita mu buyisi kale kasooke mbawe ku ddoboozi biki mwana mulenzi ono byataaja ate tusobola okweyongerayo ne David Lutalo kw'otadde Rema Namakula. Olaba solo omuntu oyo yagambye atya ndi mutaniivu mazima
tolina musango mbuli muki olimu abensolo ani oyo tumugere kama Katonda akugamba ati oli muki mazima tukatulaba nga yadde ku ndeku bana abantu abo babi solo bantu abo babi ebyaddala waba ebyaddala ng'agamba oli mulogo nga tologa bintu bibi nnyo tomanyi na mmindi weefaanana yakuwaayo yakyogera ekigambo nga kinene yatandika atya kazije natutuuke ne mutuuka ne wa Edgar n'amugamba omwana muveeko ye ng'agamba oli mulogo solo laba muleke tugenda mugwako tugenda mufuna okimanyi kati gwe jangu okutugenda olweggulo ewa chairman tumufuna okitegedde tubituuze ewa chairman akwayiza atya nti oli mulogo mazima bwenkuzaako eno ew'omuyimbi Aroma era ng'ono wamma agenzeeko mu managements ez'enjawulo munnange avuddeyo neyeekokola Chosen Becky oluvannyuma lw'okukola bonna oluyimba ate munnange Chosen Becky n'atuuka mu maaso eyo n'amwefuulira era agambye mbu munnange Chosen Becky bwe tumulaba wano ng'ali mu kamera kasita agivaamu afuuka muntu mulala nnyo era munnange n'agamba Chosen Becky oyo yamukubiranga amasimu n'atuuka n'amubulookinga kati wamma omuwala n'agamba akitegeeza Chosen Becky ambulookinze kankubire manager we jukira manager we ye dictator Amiru Kibaawe munnange Chosen Becky olwabitegeera nti ono mwana muwala Aroma ayogera ne bbaawe dictator Amiru buyamukubira n'amugamba gwe weesonyiwe bbaawe wange oyo omusajja si oyagala kunzibira musajja munnange Chosen Becky yatabuka nnyo mbufunza omuwala wamma oluyimba ne lufiirawo ko bajjaaji nengamba kangendeko mu comment section munnange abantu baffe bagamba kibagambye muno Chosen Becky okuva yajja nga yeefuula omwana omuto mbu ng'ate alina omwana omukulu ye baamugirako enkoofiira kale bwe tweyongerayo maaso awo nina akatambi ate mwana muwala ng'alojja biswanku nga bwe yabbye oluyimba lwe kwootadde n'essente ze eza photoshoot kale katukalabe Biswanka, what you did to me ogenda kukoma kunza okumanyiira. I'm telling you ogenda kumpa sente zange. You're going to give me my money. Sisobola kukwata sente zange, sisobola kukwata luyimba olwange lwe nasasula mu studio, nensasulira video shoot, nenkusasulira photoshoot, n'okwata oluyimba n'otwala wa Shidi Beats n'oluddamu. Bwati ate munnange mwana muwala ye amaziga gakaba gakomba oluvannyuma lwa biswanku okubba oluyimba lwe kwootadde n'okumumma sente ze eza photoshoot naye biswanku ono ye engeri gye yasookerako eri mufanguni mu kabira tatiisibwa tatya biduduma bwe tweyongerayo ne David Lutalo kwootadde Rema Namakula munnange manye mabegako awo baagenda ne batukubamu tuni ya Love Commissioner naye bannange Love Commissioner kyekola abakazi baddiya obutambi mbuyina sawa ate ngenda kubanga mubateerako onna mu mwirabireko yaddala kituufu David Lutalo muyimbi w'abakazi kuba bannange ekiri awo kiri kitokotanga se kisaanikira nze munzikiize mbasibulire wano omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Asuubye News Extra bye bannange Love Commissioner yo kyekola abakazi
Wagana nange kaka soko kana baby bali balo zakabadiko yamitoji bagamba letigo aji bagamba letigo ego wangonda gonda sibatigo ego wangonda gonda sibatigo ekane koyimbia muna kayimba mapendo ndaholi nana kabina nene kane I've got my Rema. Saura. Bali maluza kabadiko Namaluza kabadiko Yemitaji bagamba letigo Kaji bagamba letigo Yego wamonza gonza sibatiko Wamonza gonza sibatiko Lekane kuyimbira munaka imba mabebe Ndaburi nakaline kaline Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinensi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga wano ku Suuya News Extra ennamba ya WhatsApp eri awo ate jangu twogera ebisingawo.